Abooluganda mwenna abaana ba Katonda abatugoberera mu kuyigiriza kwaffe kuno, mwebale kubanga mutwala obudde ne mugoberera emisomo gino, nga bwe mbakubiriza bulijjo nti bw'oba olina munno gw'oyagala tubeere nga tuyigira wamu naye, osobolera ddala okubeera nga omusindikira emisomo gino naye n'agoberera. Ate bw'oba nga olina emisomo egyakuyitako, kuba kati tugenze ku kitundu eky'ekkumi, bw'obeera nga olina emisomo egyakuyitako ng'osobola okuyingira mu inbox yange ntegeeza ngikuweereze, oba si ekyo subscribing ojja kubeera nga ofuna emisomo egyo gyonna. Ate nabaga nti tujja bakolerangayo ne packages emisomo 10 oba 12 nga tugigatta wamu ne tugikuweereza ku ssimu yo oba awoolabira nga teweetaaga kugendanga ku YouTube. N'ebyo byonna bisobola okubeerawo singa obeera nga ozze mu inbox yange nontegeeza. Nkyali ku kigambo era omwaka guno kye tujja okutambuliramu ekigamba nti ekitiibwa ekiva mu kweyimirizaawo, okubeera ng'osobola okwevunaanyizibwako ebyo bye weetaaga n'osobola obisinkana n'osinkana ebyetaago byo nga teweetaaga mulala kubeera ng'abikusinkanira ekitiibwa ekirimu. Omulundi ogwayita naga nti abamu mutandise obizannyiramu nga mulina ebyawandiikibwa bye mujjayo nga bigudde olubege amakulu nga temujjeyo okuteesa kwa Katonda kwonna okukwatagana n'okweyimirizaawo, naye olina ajjayo olunyiriri lumu ne lumumatiririza mu mbeera gy'alimu, oba nayagala okumatiza abalala mu mbeera eyo gye baba balimu. Naye enkola entuufu, enkola ey'obuvunaanyizibwa y'ey'okulaba ebyawandiikibwa byonna byogera ku ki, byogera ki ku kweyimirizaawo. Tojjayo olunyiriri lumu naye kwata ennyiriri zonna nga Mukama bw'ayogera ku kweyimirizaawo, ozigeraageranye, ojja kumaliriza ng'oggyemu ekituufu. Nabagamba omulundi ogwayita nti waliwo abantu bangi abajjayo ennyiriri nga bandaga nti bino biteekeddwa okubeera bwe biti. Abaavu munaabeeranga nabo bulijjo, oli naalukutomeza n'akuggyirayo n'ennyiriri endala. Mukama yagaba obugagga n'obwavu n'endala nnyingi nnyo. Mukama kituufu ezo zonna nnyiririza byawandiikibwa, naye kyenjagala tubalansinge, tujjeyo okuteesa kwa Katonda kwonna nga bwe kulina okubeera. Olwaleero njagala kugenda mu lunyiriri lumu oba mu kyawandiikibwa ekimu era ekitawaanya mu nzivuunula, oba oliawo ne tutakivvuunula bulungi, nga tulinga abaga nti Mukama waffe yagamba tuleme kweraliikirira kyakulya, tuleme kweraliikirira kyakunywa n'ebirala. Ekyo ekyawandiiko kye njagala leero tutambuliremu, tutegeere kiki Mukama waffe kye yali ayagala tumanye mu kyawandiikibwa ekyo. Matayo essula ya 6. Ngenda kutandikira ku 24, kuba lwe lukulu. Bw'oba totegedde 24 z'osoma eza wansi ozivuunula bukyamu, naye bw'otegera 24 kikuyamba okuvuunula ennyiriri eziddako. 24 lugamba lutya? Tewali muntu ayinza kuweereza baami babiri, kuba oba anaakyawanga omu n'ayagala omulala, oba anaaweerezanga ku omu n'anyooma omulala. Temuyinza kuweereza Katonda ne mamona. Olunyiriri olwo lwe lukulu, ebiddako byonna bisinziira ku olwo. Kati sijja kusooka kuluvuunula, naye njagala tusooke tulabe abamu bye bajjamu nga basomye wano wansi. 25 lugamba nti Kyenva mbaga nti temweraliikiriranga bulamu bwammwe nti mulirya ki, mulinywa ki, newankubadde omubiri gwammwe nti mulyambala ki.
obulamu tebukira mmere n'omubiri tegukira byakwambala. Mulabe ennyonyi ez'omu bbanga nga tezisiga so tezikungula, tezikuŋŋaanya mu mawanika, era kitammwe ali mu ggulu aziriisa ezo. Mmwe temusinga nnyo ezo. 27. Katusooke tukomaawo kale nja kweyongerayo nti abamu basoma ennyiriri zino olwa 25, 26 ne bamaliriza nga bo bavvuunudde bwe bati nti tekiŋŋwanira kweraliikira kye nnaalya, tekiŋŋwanira kweraliikira kye nnaanywa, tekiŋŋwanira kweraliikira kye nnaayambala. Nedda, Mukama waffe si kye yali ayigiriza. Kubanga bwe mba seeraliikira kyakulya, nga seeraliikira kyakunywa, nga seeraliikira kyakwambala, naye ate nga obwetaavu bw'ebyo ebisatu mbulina, kitegeeza nja kulekera omulala abeere nga yabivunaanyizibwako. Anvunaanyizibwe ku kye nnaalya, anvunaanyizibwe ku kye nnaanywa, anvunaanyizibwe ku kye nnaayambala. Nja kubirekera omulala. Naye Mukama waffe si kye yali ayigiriza. Mukama waffe ennono gye yali ayigiriza eri mu 24 egamba tebusobola kuweereza baami babiri. Tewali muntu ayinza kuweereza baami babiri. Olina okukyawako omu n'oyagalanga omulala, oba onaanywereranga ku omu n'onyooma omulala. N'amaliriza aga nti temusobola kuweereza Katonda ne mamona. Kiki Mukama waffe Yesu Kristo kyatuyigiriza? Nti ebyokulya, ebyokunywa n'ebyokwambala nemenga kubibeera nga binneeraliikiriza okutuuka ku ddaala ery'okubeera nga kati sikyeraliikira bya Mukama, nga neeraliikira byakulya, kunywa na kwambala. Kwegamba nga okweraliikirira okwo okwa kikye nnaalya, kikye nnaanywa, kikye nnayambala, nga nkutadde ku ddaala ery'okubeera nga neeraliikirira ebyokukola Katonda by'ayagala. Nti bwe ngeraageranya ebyetaago byange ku ludda olumu ne Mukama ku ludda olulala, ne mbalaga nti benkanankana, nti Mukama yenkanankana n'ebyetaago byange, olwo kitegeeza mba ngudde olubege nti ebyetaago byange tebirina kwenkanankana na Mukama. Mukama ye mukulu era gwe nina okuweereza, si kuweereza byetaago byange. Ebyetaago byange nina kubisisinkana okuyita mu nnono Mukama ze yateekawo. Ate ye Mukama naye era nina muweereza okuyita mu nnono ezo ze yanteerawo. Nina okumwagala n'omutima gwange gwonna, n'amaanyi gange, n'amagezi gange, n'obulamu bwange. So si kuddira amagezi gange gonna, omutima gwange gwonna, obulamu bwange bwonna ne mbibeera nga mbiwaddeyo eri ebyetaago byange. Kitegeeza bwe mpaayo amaanyi gange gonna, omutima gwange gwonna, emmeeme yange n'amagezi gange n'obulamu bwange ne mbiwaayo eri ebyetaago byange, ne mbiteeka mu kusisinkana ebyetaago byange, maliriza nga ate kati olwo Mukama mmutadde wansi ng'ebyetaago byange bye mpanise, byengulumiza. Ekyo Yesu kye yali atugamba nti ekya Mukama kirina okubeera nga ye nnamba emu, ekikwatagana n'ebyetaago byange ebyokulya, okunywa n'okwambala bibeere nnamba 2. Kati minzaani eyo yeetubulamu, era Mukama waffe Yesu Kristo gye yali ayogerako nti leka kuddira ebyokulya n'ebyokunywa n'ebyokwambala okubeera nga obiyimusa okusinga Katonda wo. Naye Katonda wo asigale nga ye mukulu, naye nga tatugambanga nti tubiveeko, tuleme kufaayo, tuleme kuvunaanyizibwa ku byakulya byaffe, ku byakunywa byaffe n'ebyokwambala. Teyatugamba nti obuvunaanyizibwa bwe tubuleke, naye atugamba tobyenkanyankanya na Katonda wo. Teweeraliikirira kulya na kunywa okusinga bwe weeraliikirira okutuukiriza Katonda wo kyayagala otuukirize. Kubanga bw'oneeraliikirira okulya n'okunywa n'okusinza okweraliikirira Katonda wo, ojja kumaliriza ng'ebya Katonda wo bitadde ku bbali. Ojja kumaliriza nga okulya n'okunywa kati kukufuukidde Katonda. Okulya n'okunywa n'okwambala, amakulu ebyetaago bye nina okusisinkana nga kati binfuukidde Katonda ku ludda olwange. Abo Mukama waffe Yesu Kristo kye yali atulabula, naye tatugaananga kuba na buvunaanyizibwa
olw'ensonga nti ebyawandiikibwa ebitulaga nti tulina okwevunaanyizibwako ku kye tulya, ku kye tunywa, ku kwambala kwaffe, ku kubeerawo kwaffe, wawe tusula, buvunaanyizibwa bwaffe bwe tulina okutwala. N'olwekyo ekyawandiikibwa ekyo tukivunule bulungi. Abakozesa ekyawandiikibwa kino nga mwagala okutegeeza abantu nti tofaayo, gwe birekere Mukama y'anaamanya bw'onaalya, y'anaamanya bw'onaayambala, y'anaamanya bw'onaabeerawo. Mubeera muvvuunuddeyo by'ekyawandiikibwa ekyo. Kati njagala nziremu nkisome neeyongereyo. Kitugambye olwa 24, tewali muntu ayinza kuweereza baami babiri, kubanga oba anaakyawanga omu n'ayagala omulala, oba anaaweerezanga ku omu n'anyooma omulala. Temuyinza kuweereza Katonda ne mamona, temuyinza kuweereza Katonda n'ebyobugagga eby'omu bulamu buno. Kyekitegeeza mamona, ebyobugagga eby'omu bulamu buno. Kyenva mbagamba nti temweraliikiranga bulamu bwammwe nti muliryaki, mulinywaki, newankubadde omubiri gwammwe nti mulyambala ki. Obulamu tebukira mmere, kituufu obulamu businga emmere, naye ate obulamu bwe bubeerawo ate bwetaaga emmere, balansi eyo. Obulamu bwe buba weebuli bwetaaga emmere. Ye emmere ngifuna ntya? Olunyiri lutugamba Lubereberye 3:19, muntu yozo mw'onojjanga emmere. Kati obulamu bwe buba bwetaaga emmere, kitegeeza ye Mukama yayimirizaawo obulamu, naye obulamu bw'aba bumpadde, nze nvunaanyizibwa ku kunoonya emmere. N'omubiri tegukira byakwambala. Kituufu omubiri gukira ebyokwambala. Mukama bw'ampa omubiri nga mulamu kirungi nnyo, naye gwetaaga okwambala. Ani ayambaza? Nze nina okuvunaanyizibwa okulaba nga ngula ebyokwambala, nga neefunira ebyokwambala, okuyita mu kutakabana kwange, okuyita mu kulafuubana, mu kukola, nensobola okufuna ebyokwambala. Bwe kitaba ekyo nja kweyazika ku balala oba nja kumpanya ebyabalala bwe mba nga sisobodde kwefunira byakwambala. Olwa 26 n'atugamba bw'ati, mulabe ennyonyi ez'omu bbanga nga tezisiga so tezikungula, tezikuŋŋaanya mu mawanika, era kitammwe ali mu ggulu aziriisa ezo, mmwe temusinga nnyo ezo. Kituufu tusinga ennyonyi, Mukama asobola okuziriisa, naye Mukama mu kuziriisa nazo yaziteerawo ennono mwe zirina okubeera nga ziyita okulya. Ennyonyi tebeera mu kisu kyayo n'ebeera omwo, emmere n'egisanga mu kisu kyayo. Njagala ebintu bino tubitegeere bulungi. Ennyonyi senga esigala mu kisu kyayo, mu kiyumba kyayo, n'etafuluma kugenda kunoonya kyenaalya, Mukama tasobola kuleeta mmere n'agigireetera mu kisu kyayo. Zo tezisiga era tezikuŋŋaanya, naye zifuluma ne zigenda eyo Mukama gy'anaaziriisiza. Tezisigala mu kisu kyazo, zifuluma ne zigenda ne zinoonya ebibala ebyengedde gye babiri, ne zisobola okubeera nga zifuna, kubanga nayo yennono eyazo. Kufuluma kugenda kubinoonya gye biri, Mukama n'agabirira. Naffe tulina okufulumanga neŋŋenda mbinoonya, neŋŋenda nkola, ne neeyimirizaawo. Ani ku mmwe bwe yeeraliikirira ayinza okwongerako ku bukulu bwe n'akaseera akamu? Teriiyo muntu asobola kweraliikirira ne yeeyongerako ku buwanvu bwe oba ku bumpi bwe n'abukyusa oba ku buli kimu kyonna. Naye ekibeeraliikiriza ki ekyokwambala? Mutunuulire amalanga ag'oku ttale bwe gamera, tegakola mirimu so tegalanga lugoye. Naye mbaga nti ne Sulemaani mu kitiibwa kye kyonna teyayambala ng'erimu ku go. Yadde Sulemaani yali mwambazi, yalina ensimbi n'ayambala, naye teyayambalako ng'erimu ku malanga Katonda ye nga bw'agambaza n'agatonaatona ne galabika bulungi. Olwasatu, naye Katonda bw'ayambaza bw'ati omuddo ogw'oku ttale oguliwo leero, so jjo bagusuula mu kyoto, talisinga nnyo okwambaza mmwe abalina okukkiriza okutono? Mukama Katonda ayinza nnyo okutwambaza,
naye atwambaza atya ng'ennono ye bweri, ng'ennono ye bweri. Sijja kubeera nga neesibidde mu nnyumba nga sifulumye kugenda kukola, nga neesibidde omwo mu nnyumba nesifuluma kugenda kukola, olugoye ne lujja nga luseeyeeya ti Mukama aluleese n'aluleeta gye ndi. Naye bwe ŋŋenda ne nkola, Mukama awa omukisa bye nkoze, ne muvaamu ekivaamu, ne munviiramu amagoba, n'amagoba ago ne gamaliriza nga gandeetedde okufuna olugoye, ne neegulira olugoye olw'okwambala okuva mu kukola kwange, okuva mu kulafuubana kwange. Olwasatu mwoli munaga kale temweraliikiranga nga mwogera nti tulirya ki, oba tulinywa ki, oba tulyambala ki. Mukama yeebazibwe. Kaakati nno kyenjagala obategeeza kikino, ennyiriri ezo zonna oba ng'ebyo byonna Mukama waffe Yesu Kristo bw'abyogedde, n'omusajja wa Mukama Pawulo yali abimanyi, yali abimanyi. Yalinga musajja eyaweerezanga Mukama mu kubuulira enjiri, n'amanya nti nina okugenda ne mbuulira enjiri, n'empeereza Mukama yampita kubuulira njiri, era ekyo ye nnamba emu. Naye ate nkyali mulamu, nina omubiri ogwetaaga okulya, ogwetaaga okunywa, ogwetaaga okwambala n'ebyetaaga ebirala. N'amanya nti ebyo byo yadde mbuulidde enjiri, naye ate kiŋŋwanidde okubeera nga ebyetaago byange nze mbyesinkanira. Kyava tugamba mu Basessalonike ekisooka essula 2 n'olunyiriri olw'omwenda. Basessalonike ekisooka essula 2 n'olunyiriri olw'omwenda nti kubanga mujjukira abooluganda okufuba kwaffe n'okutegana bwe twakolanga emirimu emisana n'ekiro, obutazitoowereranga muntu yenna ku mmwe, bwe ne tubabuuliranga enjiri ya Katonda. Kanduddemu, kubanga mujjukira abooluganda okufuba kwaffe n'okutegana bwe twakolanga emirimu emisana n'ekiro, obutazitoowereranga muntu yenna ku mmwe, ne tubabuulira enjiri ya Katonda. Nti bwe twali nga tuli gye muli mu Abasesalonika nga tukola emirimu tusobole okweyimirizaawo, tusobole okubeera mu kitundu eky'e Sesalonika nga tubuulira enjiri, naye nga ffe nnyini ffe tweyimirizaawo nga tukola emirimu emisana n'ekiro, nga tufuba, agambye okufuba kwaffe n'okutegana, nga tufuba era ne tutegana, naye nga tuli babuulizi ba njiri, nga tukola mulimu gwa Mukama, naye nga okusobola okukola omulimu gwa Mukama ogutuukiriza nga ye Mukama waffe, ate kitwetagisa okweyimirizaawo era ne tweyimirizangawo, nga tetwetaaga kuzitowerera muntu yenna, nga tetuzitoweredde muntu, nga tetukaluubiridde muntu yenna mu mmwe, ne tusobola okweyimirizaawo, ne twegulira engoye, ne twegulira ekyokulya, ne twegulira ekyokunywa, era bwe tutyo ne tukola omulimu gwa Mukama. Ku ludda olw'okukola omulimu gwa Mukama, Mukama tatunenya, twagutuukiriza. Naye ate ne ku ludda luno olw'okusinkana ebyetaago byaffe, nakyo twakikola ne tukituukiriza, ne tuba nga twevunaanyizibwako. Mukama ye Mukama waffe, ebyokulya n'ebyokunywa si bye twafuula Mukama waffe. Mukama yasigala nga ye Mukama waffe. Tetwaweereza baami babiri, twaweereza omwami omu nga ye Mukama waffe, ne tubuulira enjiri, ne tukola omulimu gw'okubuulira enjiri. Naye ate obuvunaanyizibwa obutukwatako twabuvunaanyizibwako, ne tubeera nga tuyimirizaawo. Era n'addamu n'atutegeeza mu Basesalonika ekyokubiri essuula eyokusatu olunyiriri olw'omunana n'olw'omwenda, n'agamba, so tetulyanga mmere ya muntu ya bwereere, tetulyanga mmere ya muntu ya bwereere, naye mu kufuba n'okukoowa egijo. Kituufu, si kinyooma ekyawandiikibwa ekyo, era siga nti si kyawandiikibwa, naye kiri nti Mukama Katonda okunkolera ebyange abinkolera ng'ennono ze yateekawo bwe ziri, nti bwe nfuluma ne mbaako kyenkola akiwa omukisa, n'agamba nkuwadde omukisa mu ekyo kyokola, ate olwakiri ekyange kyokola nkubisizzaamu mu ekyo kyokola ne nkuwaamu omukisa, kubanga olina kyonkolera. Naye bwe mmaliriza nga sirina kyenkoze,
Mukama Katonda anaasinziira ku ki okubeera nga mpa omukisa nga siina kyenkoze. Tulaba nti abasajja bano baakolanga, baali bakkiriza Katonda nga bamumanyi, nga bamuweereza, nga bakola omulimu gwe, naye olw'okubanga obulamu bwabwe bwali bwetaaga okuyimirirawo, bagendanga ne bakola emirimu, Mukama n'abawa omukisa. Era ye Pawulo aga nti emikono gyange gino gyanfuniranga ekyokulya nze n'abo be naweerezanga nabo. Yakolanga n'atuuka n'okuyimirizaawo n'abalala abaweererezanga awamu naye. Kaakati abooluganda, ekyawandiikibwa kino ekigamba nti temweraliikiranga kye munaalyanga ne kye munaanywanga, tukivvuunule mu butuufu bwakyo. Yesu kye yali ayagala nti ebyetaago byaffe okulya n'okunywa n'okwambala tuleme kubisukkiriza Mukama, naye abeere Mukama nga ye mukulu, ng'ebyetaago byaffe byo biri wansi. Tuleme kubeera n'abakama ba mirundi ebiri, Katonda waffe asigale nga ye Mukama, naye ng'ebyetaago byaffe tubivunaanyizibwako ng'abaana be. Ekitiibwa ekiva mu kweyimirizaawo ng'okola emirimu n'emikono gyo ne weevunaanyizibwa ku ebyo ebikwatako n'ofuna ekitiibwa. Bwetyo bwe tujja okutambula nate omwaka guno. Mukama abeere nammwe era abakole bulungi. Amiina.